ya buterevu nkwaniriza ate mu byokuyiga bino ebirala ebinyonyola engeri gy'osobola okweditingamu passport photos 8 lumu. Ebibuuzo bibadde bingi ate era bisigala bikyajja nga balala bagamba nti ate nkola ntya passport photo emu nteekako ntya 3 nkola ntya manyanga bwe mmala okwanlookinga layer mbw ate ebintu bibula. Kyenjagalidde tukwasaganye kigwe at least kyensuubira nti mu lesson eno ojja kuba osobodde okutegeera oba okweyongera okumanya ate engeri endala era gy'okyasobola okukikolamu era nekisoboka okuba obulungi. Ekirala kyenjagala simanyi abasinga okubuuza ebibuuzo oba mulina Photoshop wa version ki, naye mu eno lesson ngenda kukozesa Photoshop wa CC Adobe Master Collection 2022 naye nga mu lesson yasooka nakozesa CC 17. So kyenzikiriza nti nno buli version gy'obeerako okyasobola okukola passport photos ne zivamu. Okusooka tugenda kukola passport photos 8 nga tukozesa enkola empya ate tulabe b'osobola okuteekako ez'enjawulo kubanga oyinza okubeera ng'omuntu ayagala akafaananyi kamu ayagala lufaananyi mubiri naye ate jjukira bwe tugenda okuprintinga tuprintinga 4x6 kati oba wataddeko bubiri era wasigadde wabeera wakalu naye ate oyinza okutwala ng'olinako obufaananyi bw'abantu abalala bangi. So bw'olaba akafaananyi kaffe kaakano tukalina already. Ekisooka kyenjagala mumanye ye size ey'akafaananyi kano. Jjukira ffe wano mu Uganda tukozesa 1.5 ku 2 inch emu 1.5 inch ku 2 inch. 1.5 nebeera width then 2 nebeera height. Tukitegeera tutya ojja wano mu image nojja mu image size. Mu image size wano n'okyusa n'oteeka mu inch. Bw'oteeka mu inch wano w'okyusiza the exact measurement. Bw'otakyusa measurement za kifaananyi kino n'oyita mu process yonna bw'otuuka okubupestinga eri nga patterns buyitamu oba ne buba nga tebufiitingako. Eyo nayo chance issue number 1. So kyetugenda okukola olw'ensonga nti ngenda kuteekamu ebipimo byange, so ngenda kukyusa ngifuule inches ngambe nti njagala 1.5. Ndowooza olaba olutypinzemu 1.5 height eya 2 ne effectinga. Resolution it doesn't matter eba mu 72 oba 150 kyonna kyekiri. Ndowooza olaba akafaananyi kaffe kakendedde. So ekirala ekiddako mu previous lesson twali bwe tumala okwanlookinga layer you just click once. Yes, osobola n'okudouble clickingako kanyige oba no right clickinga no gamba unlock layer nebo clickinga once ku kakufulu eyo layer beere emaze okubeera unlocked. So ngenda ku pressinga Control T ku keyboard. Control T enyamba okuleeta resizing options zino. Mu Photoshop okuresizinga all edges oba okuresizinga ntinyonyole ntya mu Luganda okusobola okuresizinga ekintu nga kyonna kitambulira kumu evenly okwata out. Sagala mwe confusing okwata out ndowooza olaba bwe nkwata out netandika okudraginga nga nnyingiza munda olaba nti side zonna zifunye the same resizing size. So ngenda kutiikinga ngambe nti okay. Kati mu lesson enkadde twateekako lwe tuyita lu stroke. Twajja wano mu edit ne tugenda ku stroke. Naye mu eno lesson empya tetugenda kuteekako lu stroke. Tugenda kukiresizinga tukireka awo. Naye ate tukisavinge nga pattern era tujja kuddayo mu edit tujje ku define pattern tugambe nti ekanero
Canero passport Canero P kyokka nsavinze pattern. Ngenda kugenda ku file ngambe nti open new olw'ensonga nti njagala ku printinga nga bufaananyi. Ngenda genda ku photo nonye landscape eya 6x4 4x6 whatever it is. Naye ekyenjawulo kyenjagala wekkaanye wano ngenda kukyusa ngambe background njagala ya black. Ndowooza ekyo mukyetegereza kanti kyuse ne wano software nakamu installinga Adobe RGB 98 working space color gyenjagala. So background ya kafaananyi kano njagala kabeere ka black. Ngenda gamba nti create. Ndowooza olaba kati already background ya black. Ndowooza otandise okugattagatta lwaki sataddeko stroke ku eno version empya. So ngenda ku edit, ngende ku fill, nkyuse wano ngambe nti ngenda ku fillinga na pattern nonye Canel ngambe nti no okay. Ndowooza olaba bwe kyanguye nti olw'ensonga nti background ebadde ya black ate nga naresizinze bulungi akafaananyi kange ku 1.5 ku 2 inches. Kati saataddeko ka stroke olw'ensonga nti ekifaananyi nkoze background ya black. Kino ndowooza kisavingako ku time. So nsobola okugenda mu maaso n'ensavinga kyonna nga bwe mba njagadde. Eyo option number 1. Tugenda ku option ey'abagamba nti nno ate bwe mbeera nga njagala anyway katusooke tusavinge kino. Option number 2 y'okukola ebifaananyi ebyenjawulo ndowooza nakyo tukikolere video obutakukooya nnyo. So ngenda pressinga Control S, that is for save. Nonye space wa wenjagala. So nja kulikinga ku drop down yono kisavinga nga JPEG. So ngambe nti Canero 80 passport nyige save wano ku quality maleyo ngambe nti no save. Singa nkulaga ku outcomes zaffe oba nkulaga ku output yaffe bwe ndabukirikinga ku output yaffe kino kyetusobodde okufulumya. Sorry for that. Kino kyetusobodde okufulumya. Ndowooza weetegereza background eri etuyambye olw'ensonga nti akagundi kaffe ka empty space kaffe aka 4x6 twakakoze nga ka black kituyambye okubeera nga background ya black nekola nga stroke. Webale nnyo, webale ddala. Ate laba ebyokuyiga ebiddako ababuuza ntekako ntya ebifaananyi ebyenjawulo okuweza kubanga nyinza okuba nyina abantu baba 3 oba tugambe kale bananga buli omu ayagala obufaananyi bubiri. So twesiŋŋaane mu byokuyiga ebiddako. Bye.